Ndowooza na papa nnyo nalirinzeemu okukola amaka. Osanga ebizibu byensanze ze bannange saali birabye. Obudde ne bukya bukukerera bannange twajjirwa awaka. Mukaabya mwenna buli mulembe kwali nkyo kyensinga omwagalako. Tasi omulembe bwe mugaa nti guweddeko ng'ogwaguleka ng'ayingira mu guligo. Era ne muguno waali bajenzi mwoli negu tekineetagise bimanya byabajenize gosigala gwe negu anti omunene aba munene ampita omusumba Ssaabasanyusa Were Mukaabya Kyali ebyo byonna byenjogera ne biti Kyali erya Kyali ndimanyi negu nalyo ndimanyi mahi sana kuleka ku negu kumahisa atuuka ayi obadde okyali wala nnyo kakati ate ndi musumba awankanze togamanye nkola bwena okugumuka Katonda akola binene enviri zaffe zikyaliko ate zikubulawo kweziri bulungi ndaba otya bangamba enviri ezo tozirina era gomanyi bwoba otunuulidde wano nga omuntu abeera tazirina wano oyagala ki teziriiko zigudde Mukaabya okimanyi ndina abantu bakuwaayiriza mb'oyambala wiigi kakati naawe era ng'okkiriza ebyo oluyimba lwa lwasooka baluyita batya mwami Mukaabya abantu abasinga obungi ne banootinga Kayanda Kayanda gwe banootinga naye ng'ate oluyimba olwasooka baali baluyita mukuliko olutalo bassebo ani yali amanyi nti aliiwo n'ennaku ani yali amanyi nti aliiwo n'abalabe mwami Museveni gwe weebali wakola olwo waluyimba mwaka ki twali tukulisa abantu olutalo olwaliwo ku budde obwo nga tukulisa abantu bye bayiseemu era luyimba olwo abantu baalwagala nnyo abantu batuulanga ssaawa 10 nga bazze lwa luyimba olwo ayita abantu balamu balina fitina nazaawo oluyimba olulala baluyita abageso n'embalulo nalwo lwakola nnyo lwali lugenda lutya abooluganda b'emikwano bino sumuludde emboozi nga ngitandise yansanga ewaffe gye nali nsula nali ewaffe olw'egguloggulo maama kwe kuwulira obugomu bwali buga nange mbakaabya bannange kwe kuzinamu awanno kwe kwogeramu olulimi ogera tutuwa olwasatu mulumu mulembe sebu oriena bulayisemu amakuwa kasira sebu awo asatu mulumu mbeetegekedde You wanna make tasty food and serious. You want to do that dancing still. Come the ring one no ya night. Sika de buto one night. Nailo akro ya sika. Sika de buto one night. Kan the ring one no ya night. Sika de buto one night. Kan the ring one no ya night. N'okusingawo tunda bulungi n'okusingawo ng'okozesa butto wa Modern alimu ekiriisa ate nga taliimu masavu awamu n'engano etakwatira ku ngalo. Modern yennyabo bifune kati mu maduuka wonna mu ggwanga. By the way, what is your name? My name is Bosco. Yeah. Shivara. Ngagobine enkoko. Aina katungulu, aina n'akambi. Basenga wabayitote. Bikini mama demo. Ela kadebe katu kaneba kama bikini mama demo. Yafunyigana demo come over. These are the cases that I usually want to attend to, but
They don't usually come in my office. Naye kiryoke. Lwaki oli mungatemu? Wemba ngenda okudduka bwenti okusinziira. Yempa gia n'ensinziira bwenti. Putulu. Okwita putulu. Bwemmira fo. Gwoba oliko yenna. Bamukuggyako mufu. Oyaba awedde. Okuddukako olinamu ne gia. Twetaagamu ku money power. Ngezanga amagi. Amavumbe. Bulaba bekalakasa. Bayingiremu wakati tekawo ogubalagala baveewo. Kino kyenkoze nange neesiba baaba. You do as you wish. Please. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Jeanette Umar Kasule, a member from the Elite Little Hijabis. We are proud of our religion Islam and we believe in decency. I believe we can secure the next generation through the Little Hijabis. Registration is ongoing. Please, our dear parents, bring your children and sign them in for the Little Hijabis. Don't make them miss this one chance that they will have in their entire life. And training will start on 20th of July. We understand how overwhelming life can get, and that's exactly why we created the Golden Living app. Getting started is simple. Just download the app, create your account, and unlock a world of healthcare at your fingertips. The Golden Living app is your personalized healthcare companion, designed to bring care closer to you, wherever you are, whenever you need it. With just a few taps, you can book doctor appointments without the hassle of phone calls or long queues. Need your medicine? Order it directly through the app. Quick, convenient, and delivered with care, straight from your phone, and even receive your lab results in the palm of your hand. And when it's time for imaging tests like x-rays or ultrasounds, you can schedule them seamlessly right from your phone. Want to monitor your well-being? The app also keeps all your medical records safe and accessible, so you can track your health history anytime, anywhere. And when you need advice, our 24/7 healthcare support is right there. Trusted professionals just a tap away. But the Golden Living app goes even further. Need urgent help? Our quick emergency feature connects you to support in minutes. One of our most thoughtful features is the Pio Reminder. Free, simple, and easy to set up. It helps you stay consistent with your treatment and ensures you never miss a dose. And it's not just for you. You can also support family and friends, especially loved ones who may need a little extra help remembering. Because caring for your health also means caring for theirs. The Golden Living app was built to make healthcare simple, accessible, and reliable. It's about giving you peace of mind, saving you time, and making sure your health always comes first. Download the Golden Living app today. Available on both Google Play and the App Store, and discover a new level of healthcare convenience. With the Golden Living app, every second counts. But now Uganda mood it,
nuclear process ekutuusaako Irene Namatovu atuuse mu Kampala ku Serena Hotel nga 20 mu August mu show gy'atuumye Strong Woman live okuyingira emitwalo 10 yepi emitwalo 15 ku gate ate badi emitwalo 10 ate meza ya milioni 3 ticket zitundibwa ku Papa Sport ku John Color Solutions ne ku Serena Hotel wennyene Irene Namatovu yasinga mu kyabayita authentic Ugandan rhythms enkuba ya Afro pop egatta engoma ya wano n'ekidongo ono ya Afrima Award winner best female artist mu East Africa choreography ya Irene Namatovu screen stage n'amataala 20 mu August Serena Hotel mwana watu nabo muwerekeddeko fogo kalempiza bimami bijje be strong woman ebikoze sente z'ekikazi twagala byana byeskoba bimadulo kiwoza sente ziwawereza ku simu zabaddemu ekicupuli ky'etaano wereza endala biwagidwa Uniform Pepsi Geneva Logistics Afro Mobile ne Sanyuka TV. Diggy 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 da 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 diggy da. Ona baku dance floor come take it. Diggy 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 da 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 diggy da. Biggie boy come pepeta. It's a girl Karakasita, Mama Sita at King Mama and Duanoko Executive Media on the Real Time Show with the girl Mini. Don't touch the dial. Maximum to the world. So, subira buli omwali bulungi kyo kamera nshira. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde. Real Time with Mimi Shamyo Manje erinnya lyange n'olwaleero ntuuse okubeera ng'atemba buuzaako n'okubaleetera ebyo bibagasa ne bibongerako. So kansubira muli bulungi yenna buli omu gy'atulabira ne gy'otwagalira okubeera ng'ate otulaba. Mwebale kutwagala, mwebale kusubscribinga, mwebale kulikinga. Njagala okubeebaza okubeera nga mutulaba buli lunaku okuva ku ssaawa 4 nga taddeyo programu eno ya Real Time. Teekebwamu ssente aba Nile Agro Industries bakola engano bakola ne butto, neteekebwamu ssente eba Elite Nannies bakuuma baana bali awo najja nankumbi omuwa omwana wo kuva ku myezi 4 mpaka ku myaka 4 n'amukukuumira bulungi nga tolina bweraliikirivu bwonna mpaka wookomerawo ne bw'oba oyagadde basule naye era basobola okubeera ng'ate basula naye ennaku z'omwezi 3 mu lumu omwezi guno tuli ku Sheraton Gardens n'abakadongo kamu bonna ataakulaba akunyooma show bwe bagiise tickets weziri n'emmeeza weziri igwe agula tiketi mu budde ogenda kwewala ebintu by'okuyimira ku Sheraton erina obuzibu nti wejjula bagiggala tekyandibadde kirungi kutuuka ng'oli omu ku abo be baggaliddeyo kyokka kirungi okugula tiketi yo n'obeera nayo kuba gwe bw'ojja ng'ogirina olagayo bulazi oba n'olaga message yo n'obeera ng'ate oyitawo. Tujja tukyaza abantu b'akadongo kamu era olunaku olwaleero nina omwami tumuyite mwami muvubuka nyiza omuyita omwami n'ayomba kamuleke yeeyanjule. Amanya n'eddoboozi bampita omusumba Ssaabasanyusa Wire Mukaabya Kyali ebyo byonna byenjogera no biti. Kyali erya Kyali ndimanyi. Negu nalyo ndimanyi. Mahi. Nakuleka ku Negu. Ku Mahi saatuuka. Ayi obadde okyali wala nnyo kakati ate ndi musumba. Awankanze. Togamanyi kulaba n'okugumuka Katonda akola binene. Mukaabya. Anti akola bikulu. Obusumba wabutandika ddi mukwano gwange. Nange nalabiraawo nga Katonda nze gwalonze. Mbeko byemba. Wawulira eddoboozi? Nawulira eddoboozi. Ng'oliwa? Nga ndi ewange. Nga ddala kisaanidde mbeera omuweereza wammwe. Osumba abantu. Nsumba abantu. Katonda yalonda abo b'otosuubira. Era kiki ekituufu. B'otolowoozaako aswaze bali abanene. Banaggwano. Kati osumba buliddi. Kyaki? Nina kyaki eyitibwa Thanksgiving Healing Ministry. Thanksgiving Healing Ministry. Yeah. Kati naawe okola ebyewu babiyita batya? Ebyamagero. Magero bye biri wakozi. Ekyamagero kyange kiri wano. Katonda yagaba ekyamagero. Nawe ne ku ssaawa nasobola okuweera wano ekyamagero. Bulungi nnyo. Era nga bwe tutudde wano n'ogamba Mukaabya lwe yali wano. Munnange lwe nafuna kino. Ekyamagero oba omaze okifuna. Tekyetaagisa ate kumala kubaawa nawa.
katonda akigabira buli wayagala ogaba amafuta ago gungagaba kuba katonda yanzikiriza kuba nze bwanfukako amafuta ag'obuweereza ekitegeeza gegasaasaanira ku balala so ndi n'ennegu omusumba mukaabya mwenna buli mulembe kwali ekyo kyensinga omumwagalako tasi omulembe bwe mugaa nti guweddeko ng'ogwaguleka ng'ayingira mu guligo era ne muguno waali bajenzi mwoli kati gwe weyita otya era naawe weyita jenzi nzindi negu tekineetagisa ebyo ebimanya byabajenzi ebyo gwosigala gwe negu anti omunene aba munene yes naye mukaabya mukaabya byonna ebyansurprising nalindi awo ng'olina dread kati ate kyakwewuunyisa kuki nedda nali sikisuubira wallahi nali sikisuubira agamba nze gwotokisuubirako nga ŋŋamba tusobola kugenda ku makya n'osiba dread anti nze nkola kyotosuubira abantu kye batakusuubira mu kyoleetera ddala kati gwe tolaba bw'otidde nnyo katonda nze ankozesa binene bw'otidde nnyo bw'owulidde nti ndi musumba ntidde nnyo kyekituufu kati katonda atera okunkozesa ebisinga obunene mukama mulungi tumwebaza mukama mulungi ekiseera kyenna so enviri zaffe zikyaliko ate zikubulawo kwe ziri bulungi ndaba otya otidde ate bakuzibeera wala bangamba enviri ezo tozirina era gomanyi bwoba otunuulidde wano nga omuntu abeera tazirina wano oyagala ki teziriiko zigudde mukaabya okimanyi ndina abantu bakuwaayiriza mbu oyambala wiigi kakati naawe era ng'okkiriza ebyo kweziri katonda akyusa asobola okukyusa nga ye bw'ayagala enviiri nga tozirina bw'aba ayagala obeere nga ozirina era akikola n'oba nazo yinza okugana natandika sizirina namala emyaka mingi nnyo nga tozirina nga tukumanyi nga omutwe gubeera mwereere nga ndi wakawalata kali bulungi nnyo kakati katonda ye n'atuusa ekiseera omanyi buli kintu kyonna kyonna katonda ayagala ye bw'atuusa obudde bwe nga akyagadde kiba okujjako ng'okyekase naye bwe liba ddoboozi lya katonda tikati mu budde buno oteekeddwa ofaanane bw'oti katonda tewali kyeokola nga teyakiteekateeka ebintu byonna biri ku lukalala mukaabya obudde bwe buti agenda kuba nga asibye enviiri kati mwe abalabye kyemuva mugamba banange mukaabya lwaki asibye enviiri kati nabaali bwatirerere nga ye katonda ayina lwaki nze gwe ayagadde nsibe enviiri era ng'enviiri ezo mu kuzisiba ayina ekigobererwa lwaki nzisiba kati ku ssaawa eno omulaasi ayinza okutya nagamba bwe ŋŋenda mu kyaki nagenda bagenda kumbuula n'amalaasi gange gano tebagenda kumbuula kyava gamba mukaabya genda eri abalaasi bategeere nakyo kisoboka mukama yakusindika eri balaasi kyokka gwe ataali mulaasi yajja akola enteekateeka ze nga tomanyi gyakusindika era abalaasi bangi nnyo bali mu kyaki yange lwakukikkiriza nga balaba nti nze bwe mba nga ndi mulaasi ate nga ndi muweereza ate ndi musumba ekitegeeza kisoboka kati basumba bano tebakuboola ate kati nze najja lwabasumba bannange buli muntu yajja yekka buli muntu katonda yamuweereza nga ye teri aliweereza nga mulala tekisoboka era osanga abamu basibye koola bulungi nnyo ate nosanga omulala ng'ayambala na jiini n'ayambala n'emikono mimpi nosanga omulala ng'ali mu masuuti ebyakatonda byo
biralamu tomanya kyo gwanakusindika oli otya naye kati ekyenviri tekyakutawaanyamu ng'ogamba nze gwe badde bamanyidde mugundi katonda atansindise eno like tekyakumenyamu kyadoptinga kubeera nakyo ku mutima sirina kyenawulira kubanga ye katonda yesu waffe mulungi ye agamba nti nze najja kulongoosa bye mulina so teyajja kubijjawo oba akusanze n'enviiri zo jangu nga bw'oli gwe jangu nga bw'oli akukoleremu awo omulimu gwe kale bya katonda birungi tebaali surprised nga bakulaba n'enviiri omanyi we baatuuka okukoba ebifaananyi byasooka nga tukola n'enviiri buli muntu yagaa tekisoboka tayinza kubaga mukabi ekyakikoze era abantu baafuna ekyewunyo nga bantunuulira buli omu ng'aseka asinga twalowooza osaagamu nga buli omu andaba ng'aseka nga yeewuunya abamu nga balowooza tabuseemu bwongo kiki buzibu ki obuguddewo nga tebamanyi nti katonda yatuusizza obudde bwe nga ku lukalala we yawandiika bye ndikola ng'obudde bwatuuse kati ate nze yadde baalinga boogera ebyo byonna nga mbalaba batidde bo beewuunya nga te nze sikyewuunya gwe tewali mufiya yonna bye bakwogerera wabiraba nga mbiraba biyitirivu waliwo n'abagamba nedda kale newankubadde bannange ssente tezandikutuusizaawo ne bagamba abalala nkofiira yerimu enviiri ate zino teziba ssente nti ze zikukoze ebyo nkugambye ebyakatonda birina obudde bwabyo kibeeda tewamanyako nti olibeera munamawuli atuuka ku kimu era tewamanyako nti ensi eri kwagala ng'otudde wano butuuzi ku mawulire ekyo kyawandiikibwa nti zibeeda agenda kubeera omuntu ow'amaanyi ng'era aweereza buweereza ayogera bwogeza ebigambo ne kiba okitegeera ffenna nga tumusinza olw'ekyo kyakola kakati bwe bityo katonda bwajja abikola owulira otya muli owulira otya nga ekyo obuweereza bwebwakutuma obutuusiza obukola wadde nga abantu bayinza okuba bakujajinga naye nga gwe kiki okituukiriza n'okikola anti teriiyo ssanyu nga kuba nti oweereza katonda ebirala byonna osobola okubiba nga obikola naye mu mutima gwo ng'omanyi nti gwempeereza ye katonda eyantonda kati gwayogera yogera by'oyagala naye nze mba neerabawo nga ndi munene okuba nga ndi omu ku baweereza be kinene nnyo era kyokka kikuwa emirembe kiba kimpa emirembe mba nebaza katonda wange nenga mba mu bangi bonna n'alondayo nze era nemba nga ndi muweerezaawe kuba kiba kindaga nti ddala ndi muweerezaawe kubaako byankozesa nga bindamuweereza ndine mwami Mukaabya wano ku Executive Media gwe yakagendako yakatweyungako okubeera nga ate tulaba bagiyita real time with Mimi ndi wano n'omukulu performer abakati mulabika temumanyi mwami Mukaabya era nze buli we mulaba ku show ennaku zino ngamba abbya abantu oyo nze siye mwami Mukaabya gwe mmanyi ennaku zino otubba bwojja mu zi show mwe mwennyini mwe mwagala okubbwa tutya ate ffe tuba tusasudde batugamba Mukaabya agenda bbaayo Mukaabya bwojja ennaku zino tukuba oluyimba lwototera naddumalayo ennaku zino siwi era nze buli ssaawa neewuunya abawagizi oba mwagala ki nze nekyemwagala sikimanyi kubanga toyinza kuddira Mukaabya aze nze nenaku zino ndudde n'okubeera nga ndi ku stage nentuuyana nze sikyakulaba nange ng'otuuyana omanyi nti luli nange neewuunyanga najjanga ku stage nentuuyanabuuza naye amaanyi agajjawo ndabanga ku stage nze nanga ntuuyanye naye kati mwanyamba kubanga we mwanyambira mumanyiwo bwe mba nze yasobolanga okutuuyana ng'empagira yange gye mwampagirangamu nga nnafu kyokka ate bano abajja talina kyakola ajja kwegamba tasobola na kwenyeenya namu n'abeeraawo nga ndaba obuwagizi bunene okusinga obwange neŋŋamba abantu bano baagala ki nga ndaba azze bawemulawemulamu awo ng'ajjuza nenga kakati ate nzimbonaabonera ki
omuntu najjaawo talina nnyo nekyakoze nava ku stage nga tatuyanye nako yadde naye nga mumuwagira okufa nga tumwagala okufa kati neŋŋamba kati ate olonza amakooti nzijjamu gaaki n'olyoka ogiwujja wawujjanga ekkooti eraalirako ne mu nkwawa nageranga okuva ku stage aya nga emizira giri waggulu nga giri waggulu naye kati abantu bagala tokyabikola mwagenda mutumalamu mpola amaanyi so si ffe twabikoowa era si ffe tutakyasobola bikola tusobola bulungi naffe tubimiisinga naffe bwe tukola nga tulaba tetutuusiza ebyo katonda ekitone kye yatuwa tubakolere tusigala n'okulumwa era waliwo nze lwenva ku stage ne ŋŋamba nkoze naye benkoledde bategedde byenkoze ddala basiimye nga nange ndaba nti ninganga by'abantu ate nno nolabanga basanyufu nogamba naye kati abo besitayikina kyenkoledde kati nze ekinzizaamu amaanyi nze abalowooza oba mbabbye ngeri okulaba basituka ne mu butebe bwabwe banfuuwa naye nga ffe tugamba otubbye abamanyi kakati kenva ŋŋamba ekitegeeza bulijjo mbadde mbonabonera bwereere kaŋŋende ne kino nedda ssebo bano tebalina kye baagala kujja buzizi bandabeko nedda ssebo nga nyimiridde wano kuba nyimirira buyimirizi oyimirira buyimirizi n'ogenda n'oli buyimirizi n'ogenda n'oluyimba tokyalo performinga nga bwezi wali ozi performinga speed awo ojja nabwomu kati nkoppa bano bendaba muwagire ennyo ennyo nange benkoppa olaba bo bemuwagire ennyo naffe betukoppa netugaa ti kakati ffe tumenyekera ki naffe tukole biri bye baagala kirabika bye biri ku mulembe kirabika betuyimbira bakyuka naffe netunyimba kandi akyaliyo wali okyatambulako naye era mwate akulaba agenda kujja agenda kubaawo nnyo ekikiggwe era nze bwe nabadde nteekateeka puroguramu yange gyengenda okukolera abantu bange nze ku luno size kuyimba nga bulijjo byenyimba kubanga mbayimbidde oze performinga mbayimbidde oba emyaka emeka nga nzijja ku siteegi nenyimba buyimba n'otambula n'ogenda kati ku luno nzize mbazannyire ekyo kye nali nzannya era rehearsal gye mbaddemu kukyejjukiza naye teyeetaaga nanene kuba kiri mu musaayi naye wa performinga ng'obeerawo n'obimisingako mbimisinga olaba naffe n'abayimbi bwe nkola ekintu nendaba nga nkoledde bubi audience misinga kiri kye nali nkola naffe tunyumirwa nga ndaba onyumiddwa mba nesunga ndi kati kano kengenda okukukolera kagenda kunyuma naawe onyumirwe naye nsigala nyumiddwa naye bwenkola nendaba nga tonyumiddwa kati ennaku zino waliwo ebintu byentunuulira naye nga naye bannange abawagizi baffe tebagenda tukyawa noyimba omuntu ng'ali wali ayayuuya omulala ali ku simu ye omulala takulinako wawuli abakuba engalo naye n'alyokaga babadde bagamba ki ayimbye kyekyo abadde agamba ki kakati nze ebyo mpampulira ennaku nze sikkiriza muntu kukebera ku simu ye sikkiriza muntu kusoma mawulire nga nze ntuuse ku stage kati ate mba nazze kolaki sikkiriza muntu kunyumya namunne n'olyoka otambula stage n'ogimalayo mpoze nga kyanyumya nga kikwatagana nange awo tukwatagana naye nze buli lwentunulira mu audience nendaba nga bantu tebaliko kyendiko sha awo oba kyetagisa kwambula mungu oyinzisula eri oyagala attention yaabwe ekiba kyandeese kusanyusa lwaki onyiga essimu lwaki obeera ku ssimu lwaki nzijja n'ogendako ofuuyise ebyo nze sibikkiriza mu performance yange kati nno ku luno 31 njyetegekedde obulamu nga 31 tuli ku Sheraton Gardens so oluyimba lwalwasooka baluyita batya mwami Mukaabi abantu abasinga obungi ne banootinga Kayanda Kayanda gwe banootinga naye ng'ate oluyimba olwasooka
baali baluyita mu kuliko olutalo. Lugenda lutya? Mu kuliko olutalo bassebo, ani yali amanyi nti aliwo n'ennaku, ani yali amanyi nti aliwo n'abalabe, mwami Museveni gwe weebali wakola. Olwo waluyimba mwaka ki? Twali tukulisa abantu. Olutalo olwaliwo ku budde olwo nga tukulisa abantu bye bayiseemu, era luyimbo lw'abantu baalwagala nnyo. Abantu batuulanga ssaawa 10 nga bazze lwa luyimbo olwo. Era nafuna ssente nga sizifunye mu kugamba nti bakama bange bansasudde, naye nafuna ssente nga abawagizi be banfuuwa. Era olunaku lumu banfuuwa ssente ne zijjula ku stage ne zikola akatuuti. Kandi ku stage zonna ozitwala oba owaako b'okola nabo? Mpozi benzanya nabo. Naye ngamba nenyini kyo kitwala eti nze nakuyise bakufuuye akatuuti ka ssente ako onyuka nako. Kati nga nkwagaza ki? Mukwano ku stage eyani tubaddewo babiri, naawe oba oyagala jangu obikole uzifune. Mukaabya ku stage yange naawe jangu obikole weekoledde stage yo jangu. Nange basikuganye ziri ziba zange, nze nkoze akakodya akazireese. Kati nozzaako Kayanda? Wakati awo ne waddawo waliwo lwe bayita abantu balamu balina fitina. Nazzaawo oluyimbo lulala baluyita abageso n'embalulo, nalwo lwakola nnyo. Lwali lugenda lutya? Abooluganda b'emikwano bino sumuludde emboozi nga ngitandise. Yansanga ewaffe gye nali nsula, nali ewaffe olw'egguloggulo, maama kwe kuwulira obugomu bwali bugala, nange mbakaabya bannange kwe kuzinamu awanno kwe kwogeramu olulimi. Ogera tutuwa olwasatu mu lumu? Mulembe sebu Oriena bulayi sebu amakuwa kasira sebu awo asatu mu lumu mbeetegekedde. Abagisu mujje. Abagisu akati abakayimba ako bwe kavaawo bantu bakanyumirwa. Nendeta akayimba kalala nga bakayita waasi waasi, olusinatuka Kayanda. Akakadongo k'okulya nga kakuvugira saagadde gwe woomerwe buwoomerwa gwe mizi. Obula ebintu ebimu byerabidde. Kisoboka. Waasi waasi oyo akome kati oyogedde bulungi. Ako nako kaali kayina amaanyi. Kakati ako bwenkavaako kwe kuba Kayanda. Kayanda. Kayanda story wagijjawa? Emirundi egisinga wali olina woogirabye, yali erina gwetuuseeko ng'omulabi? Emabegako ffe bwe twabanga tukola ennyimba, ebimu twabanga tubirabye, ebimu kwabanga kwolesebwa. Omanyi waliwo okwolesebwa, nobeera ng'owulira oluyimba nga lukujjira mu bwongo bwo naye nga tomanyi ngenda lukola ntya. Kati ekiseera bwe kituuka oluyimba olwo n'otandika n'oluyimba okwebayita okwolesa. Oluusi obeera weebase, ogenda okulya oluyimba oluluzze mu mutwe gwo, nokwata akakalamu awo n'owandiika. Kati ate omulembe oguliwo ennaku zino gwa ssimu, naye luli emabega wakwatanga kalamu n'owandiika, n'omanya nti koodi eno neeno bweti mwenfunidde oluyimba luno. Naye nga emirundi ekisinga zaabanga sitole nga tuziwulidde, emirundi emirala kwolesebwa, emirundi egimu nga byatutuukako. Twayimbanga olumu bituufu ebibaddewo. Kayanda yali sitole eyo? Wagiyimba n'omutima gw'amaanyi nnyo ng'eringa eraga nti yali yiyo? Kayanda yali sitole ye nagatta, ebimu nga biri ku nze, ebirala ku balala. Kagamba ne mbigatta.
mwakuba kayanda bannange abantu ne munyumirwa abantu balwagala nnyo amanyi abantu batulanga sawa kayanda nti wamugobanga ne tunyumirwa ng'oyimba bw'otulaga ng'omubuuza bwe twabanga tuyimba n'oba tuyiiya wayiiya ng'omanyi nekyogenda okuzannya noka kati njiyo oluyimba luno naluzannya ntya munyumirwa abantu wagenda nga okumala oluyimba nga nebyozannya ate n'abawagizi baffe bajja nga bamanyi kye bazza okulaba nga bazze bagamba bannange awo tugenda kunyumirwa baawo mukabi akolawo kyawo kwegamba ngaolaba abantu bambi bazze n'omwoyo ogunyumirwa nga beekubira nga mu vidiyo bwabwe nga oli akubaka vidiyo ndowooza ate awo mukabi akola bwati ne bwati ate era gaddala nga naawe obikola enyimba zammwe zanyumanga mwazakitinganga nga kyoyimba okiteeka mu reality abatalaba ku nnyimba z'emabega tebanyumiddwa music we Uganda kubanga no music wenako zino waliwo olumu lwentuuka bwe nti nga ndaba tuyimbye basitanga 10 naye nga ffenna tubadde ku stage naye nga buli omu ayimba kuvaawo agende yes kubanga ekiraga ndi kuvaawo agende noyimba ennyimba 30 walalalalalala nsula wali n'omulala gwagwagwagwagwa n'omulala gwagwagwagwa kwega n'osaasira audience noga katonda wange saasira abantu bali betwakolera obulungi bano bonga tetubakoleddeeko birungi naga tebalabye ku nnyimba tebalabye birungi abantu tebaseseeko omuntu yasekanga nakwata ne ku lubuto nawulira nga afa nze nayimba ng'obwavu kibi naye n'otunulya audience yonna ng'abantu bakutte ne ku mbuto bafa oyimba oluyimba bwavu kibi engeri gye wabanga okikolamu ng'oli alabira ddala nti obwavu ddala kibi n'engeri gy'okikozeemu n'omukazi engeri gyakutulugunya enkya naga kankole bannaayi era kyobola nti baatuwonderanga nga kati bwolaba tuzza bwe Sheraton anti nze ndikyusa ndowooza ng'omuntu bwanajja mu Sheraton nga n'okiteeka e Masaka ng'ajja kukulondoola ng'ava e Kampala n'avuga najja ng'agamba saamatira yagala nzire mundaba ekyo kye nalaba nkakasa ku luno bagenda kudda mu bakirabe katonda ate omanyi katonda ebintu bye byali bya myetooloolo katonda ayinza okuba ali mu kukomyawo ng'akomyawo nga kati generation yammwe yeri mu kudda nange ndakirowoozezzaako ng'eri mu kudda tulyoke tugisigge mu baana abalala abajja ati kuba kakati obubaddewo obuzibu nti abaana babadde basangawo bano abatabikola kati nga naye omwana ajja kyatandikirako naye omwana kyasanzeewo naye kyagenderako kiyinza okuba katonda ali mu kukyusa system kati n'oluyimba lwa natuuyana nze natuuyana nakule sekyaddira nga twesika mpaka saawa 9 omugenzi Kafeero yayumirwa nga kayimba yakanyumirwa nga waliwo noono omusajja bamuyitanga ni Salongo eyakubanga engoma omujjukire yabeera nga strike agenda tutandika wabeeranga omusajja bamuyitanga Salongo ng'akakayimba akaagala mujjukidde nnyo yakubanga akagoma akayimba ako abantu bakanyumirwa gatwesika ogenda katuwa ku Sheraton alina emmoto bakabasajja nabeddizanga omukazi muko omusajja bannange nga yanswaza sikyaddira nabityo bwewayimbanga wali nga twesika mpaka saawa 9 kakati akono omugenzi Kafeero yakongeramu bwewawandiika najja n'ayongeramu bwe twayimba ku stage twabanga ku stage nakongereramu awo ne kakala wow bannange ennyimba zo mukaabya wayimbanga n'oyimba ndowooza ng'oyagala oveewo buli muntu ng'awulira nti ya kyemuwadde kyekyo sente ze ziweddeyo ekikulu njagala nnyo okumatiza kuba saagala kulya sente ya muntu ya bwereere oli mutuufu
omuntu oli ekyamulese kulaba kunyumirwa kyokka gozze ku siteegi nokola ebitajja njagala nnyo omuntu ajje ku siteegi agambe sente zange kyekyo. So tukyalire Mukaabya oli ku Executive Media njagala subscribing o sharing share no gambe munno nti nakuza mwezi 3 mu lumu tuli ku Sheraton Gardens ndine mwami Mukaabya gwata mumanyi enyimba nga bwozuulidde bwe tuzze tuzogero so genda no research ngo ina YouTube channel iyo njiri na bulungi nnyo oli agendayo bugenzi n'agamba Mukaabya official. Mukaabya goli wa kitalo omanyi nno bonna bakadongo kambe nkyazizza wano buli omu agamba ennyimba ze si yazirinayo waliwo abaziteekayo bazibba gwe kikola oti eyange kyano njirina bulungi gwe genda bugenzi osakinge Mukaabya tagwayo nga we nabagambye nti buli mulembe agulimu nze ndi waguno kati gwe kikola oti obutatwala nnyimba zo ng'abalala ezabe bazibba ate nze nalwana ng'obudde bukyali nenkinonyerezaako nezange baali bazibba nezo baali bazibba wakola otyo zifuna naye nengenda nga nkinonyereza nga bwe nkugaye nti nze ndi waaguno omulembe oli waaguno naye ngukitegeera tituyina ababbi era twalina omubbi oyo yeyitanga Ericom yes nemunonyereza ko nemugalo wakyokola ennyimba zange era ndowooza bwe yakitegeera nti nkitegedde n'abivaako nazikuwa ennyimba zo nzirina banegwe amina bambi kuba bwedda buli gwe nkyazizza owakadongo kange tazirina ennyimba ze ezange nzirina era mpozi nditunda butunzi nga nze njagadde ninga kanzitunde kuba nakyo kisoboka okuzitunda noga kanziriemu kyenziryamu naye nga kati nzirina ozirina essaawa yonna so copyright ogimanyiko? Ngimanyi. Oli mu federation oba oli eno wa Sindi? Federation. Omukulu alina watuuse ne copyright twali mu parliament fenna ne bakoona mu sitamu ne bagamba kiyise kuba kyo kyali kirindiddwa parliament negamba ekyo nikkiriza bulungi kati mwatandise ogifunamu era twavaayo n'amasanyu mayitirivu nnyo nga tumanyi kiwedde tenamanya kiddako temunadda mufuna ka meeting tubadde tetunaba naye nga tulina essuubi nti osanga tulina we tutuuse tusuubire tuwayo ku sho ennene nga ya Mukaabya yekka ng'abantu ate si bawerekedde Mukaabya abantu balabe ku Mukaabya gwe bataalaba abaana baffe bajje balabeko ku Mukaabya kale gwe bataalabako abantu shoyo bajinsaba buli wempitira era kati nga bwendi wano ku mukutu gwa Zibeda nsabo yalina obusobozi ajje zimukwasa ekyekivulu anteeketeeke. Amina. Promoter yenna ali eyo twagala Mukaabya ng'ali yekka ng'abantu bawerekedde Mukaabya nange balabeko ku kivulu osooka oba we performance kubanga kati olaba wano bwe mbayimbira nga tuli bangi obudde bugenda kuba butono tebagenda kukumatira bulungi ekivulu si kyange nzekka siyinza kubeera nga nkyefuza omu naye wali bafuna omukisa nti bagenda kulaba Mukaabya yaani bakubira okuva kayimba buli omu asookera ddala kati buli obuyimba obwasooka enviiri ojasooka ozisale anti jjukira tewalina nviiri mukwano ate Zibeda wawinda kati bintu byogera anti kati awo enviiri ojja kuba kati ate otuwe ne zino ezakati ng'ate enviiri kweziri kimanyi nti gye buvudde mabega bumpi ng'obwambala bukomeri waggulu omanyi nti kati tokyabwambala sikyayinza kakati kyekyo ebintu bikyuka kana kati byakyuka ennyimba zebalabira mu butaba na nviiri bajje bazirabireko mu nviiri nga negwa abawa nga negwa zibawa erinnya lya negwa walijjawa ani akutuuma negwa ebitiibwa bijja kuba ebitiibwa oyina biyitire buli bajjanga bakuwayo ebitiibwa abanayo bajja bampa ebitiibwa bantu be bazzenga bakuwa amannya mwe bennyini abawagizi oli agamba banange ono negu naye togenda okusinziira ku kyakola ono negu
olinaganidda ajeri yaneguli kusana tomala toli mwangu wakumanyi kugenda nti kunyigira mu toke neguka bitu byakuneguka oba oyagala kumpitana nga mpise wano olayira teri byakunyigira naye okyali fiti okikoze otya okubeera nga oyimirira mu buli mulembe gujja ofiitingamu nti kati mwe mweyisa muti abeyisa bwe bati n'oyingirawo kubeera gwe mu federation gy'oli ofiitinga nabo bulungi nnyo gwe badda wano wodda ate ne mubakulu banno bojja ng'era naye ofiitinga oli flexible kiva mu kumanya nti abawagizi bo baagala ki bakwagala oli otya omanyi n'abawagizi batukoowa ne bakoowa endabika gy'olabika yokka yali badde akwagala tokyuka yegwe gwalaba ku Mande gwalaba ku Lwokubiri olumu ate nga weeyongedde nakubeera bulala nnyo nagamba negonge mbadde nkwagala naye baaba enfaanana gyafaanana emalamu amaanyi kati nze sikkiriza kigambo ekyo njagala nga buli kadde omuwagizi wange ayina ekipya ku nze kyakulabako kyandabako kubanga omulimu ogwandeeta kusanyusa era kyobola nga yenze saabasanyusa katonda bwe yali ansindika bwati mu nsi yagenda osanyusa abantu bange kyobola nti buli wembeera basanyuka busanyusi naye nawobeera abantu nga banyiivu nze kizibu kakati n'ebiralo byogamba buli mulembe olwaki ogubeerako abasinga obungi batera okugamba olya biki nga tokaddiwa nabadde nganyibuganye kikugamba kuba nze nkulaba mu mulembe gweno saagala kuzzaayo eri mu gweri nga ngamba oba alina kasirapu kanywa nga kamukendeeza emyaka kakati biri ebintu bibiri okukaddiwa n'okukula olina okuba nga olinako kyoyagala kimu kati gwe walondawo ki nze nalonda wakiri kankule netojja kukaddiwa nga sikaddiye ate ngaokimaintaine kakati abantu abalala balondawo okukaddiwa okusinga okukula omuntu n'omusanga nga yeekaddiyiza wa myaka 3 ng'alinga wansanga naye nga yina omulaba yetwala mu bazeeyi nogayikatira bwakanakaana kabadde jjo wano naye nga yayagala abeere mukadde kakati nze awo ate saagalawo ze njagala kuba mukulu atakaddiye okwekaddiya gwe weekaddiya kubanga okwekaddiya osobola naye okukula tokulinaako buyinza oba oyagala oba toyagala olina okukula naye oba oyagala oba toyagala oyinza okugaana nti kati nze sijja kuba mukadde kisoboka bulungi okay so gwe atayagala kukaddiwa osobola okulondawo ku bibiri either okukula oba okukaddiwa gwe n'ogamba kantiikinge wano bw'otiikinga kukula ng'okula ng'ogaana okukaddiwa byombi bw'obitiikingako ng'okula ate era ng'okaddiwa katonda yita kugaana otapinze wakuwa ne bw'otiikinga bino byonna abyagala kambi mukole nolabika tonyiiganyiiga ate kunyiga nkwagaza ki kubanga omuntu abeera omusanyufu eyo abantu abalwawo okukaddiwa olaba gwe sitaweemanyiiza n'ogamba nti buli kintu kikunyiiza oba owedde olina kubeera wassanyu lwa nsonga eri emu ti mu nsi tubeeramu omulundi gumu tolina mulundi mulala gwe bakomyawo nze era sikkiriza muntu yenna andabya nnaku sikkiriza muntu yenna andeetera kunyiiga bwe ndaba ogenda kunyiiza nga eryannegu livaayo nga nkuneguka gwe omuntu waba agenda kukunyiiza ng'omuneguka awo ng'ovuddewo awo nga nvuddewo kubanga kiba kyangu ebiseera ebisinga ffe twesiba ku kintu noga nze sizanyirwako era nze sepankirwako lwaki tewepankirwako gwani baako ebimu byoleka biyitewo kuba kisoboka ebintu ebimu tubireka ne biyitawo n'osigala n'essanyu okay omulembe guno nga tumaliriza omulembe guno abaana bali ku pressure abali mu industry gye mulimu eya music
muje mwatandika abaana music bagata kyali mu ssente bakola nnyo bafuna kitono ate ababalaba babasuubiramu okubanga balina bino wammanga mansion motoka ez'ebbeeyi bw'aba alinnye alina linnya business class kwegamba ng'obulamu bwe babaagalamu bulala ku baana bano kunyingiza gye bayingiza mwe mwafunanga bookings nyingi ne mugenda mu byalo eyo nga mulina shows obanga mmeka tebakyazirina abaana bakakanye bali mu rehab bali butabika bali ku njaga naye nga bagamba ndongo ye batuusizaawo awo goyinza kuba amagezi ky'omwana ali mu kuyimba ku mulembe guno ayimba mulembe guno bangi ate abafuniddeko yes olina omusanga ng'agaggawalidde ku guno mulembe gwe ate ogwefe abamu gwe bakola ki gwe bakaabirako gwe bayita omubeeri oluusi ekyo oyinza okuba nga kiwajja okuweereza abantu tewakyetegereza nga gw'obala ekintu kimu nti nange ndi muyimbi gwe wabala okuyimba n'okubala nga bizinensi era wali otandika okuyimba n'ogamba kangende mu bizinensi y'okuyimba okuyimba si bizinensi okuyimba kulimu ekisooka ekibayita omukisa nti Katonda asalawo obusazi n'agamba nti kati gwe nnonze era omwaka guno gwonna gugwo oba nkuwadde emyaka 10 gijjo weeyagale gijjo okugenda weeyagale nga tolina kyokoze ekyanjawulo kusinga byabanno kati engeri gyebiri nti okuyimba mukisa wewali obuzibu nze bingi nnyo byentunuulira mu kuyimba nensaasira abaana abayimba ennaku zino kubanga kati omwana okusobola abeeyo afuuka eserebu kitwala obudde abakoze emirimu mingi njakyogera Zibeeda okiwakanye n'abatuwuliriza bakiwakanye nze sinza kiwakanya nga batugambye nti okuyimba si mulimu naye Katonda aba akulonze bulonzi n'akulonda obeera omu ku abo abalonde be kati ngeri gye kutali mulimu abantu bajja bamanyi nti okuyimba mulimu ne bakoleramu ebikyamu bingi ne batandika okuyimba ebintu ebitasoboka nga azerwa bizinesi n'ateekamu ssente nyingi kati nze nyinza okubuulira Zibeeda sirina ssente zenateeka mu kuyimba esaakerako lunaku nkutte ssente zitadde mu kuyimba era abaana bonna b'osinga okulaba abangi abayiseewo baba tebalina ssente baba baavu abayitirivu omuntu ava eyo Masaka talina yadde olw'ettaano n'atuuka wano n'afuuka serebo wakabi omuntu n'abanga olumu azaaliddwa na mu kibuga akulidde mu kibuga amanyina ebyekibuga amanyina Zibeeda amanyina ani n'akola oluyimba n'alumalirako ssente zonna kubanga akola oluyimba luno ng'akola bizinensi ffe tetwakolanga bizinensi ffe twali ku kitone bw'oba okola ekitone topapa toyinza kugamba nti bimpitako kubanga owa bizinensi aba alabanga ssente zeyakateekamu yeetagisiza ziveeyo ffe tetwaliko ekyo naye ffe twagobanga ekintu kimu tusanyusiza tutya abantu nze nkubuulira Zibeeda toyinza kukola kirungi abantu ne batakiwagira kyokoze bwe bugagga bwo bangi bateeka mu bintu nga balowooza ekintu kyataddemu kyakabi kyamaanyi naye nga kyakabi eriye so si eri abantu sooka okole ekintu ng'eri abantu kigenda kukola mawulire omuntu awulire akayimbako oba abadde karedio kekoogera oba TV agambe munne onyongereza akayimba ako kati njagala ombuulireko Zibeeda oyinza okuteekako TV okuva ku makya n'ezibya oyinza okukwata remote oyongeze yogera amazima
mujja era bagenda kunyigira tebasobola kunyigira anti ogamba mazima nze ndi ku mazima banyiga naye bamala ne bategeera kikubadde ogamba oyinza okulaba omuntu nga ku terimoti bw'ati ayongeze naye oli bw'aba yakoze akayimba kakola amawulire kokokka buli omu agamba munne wawulidde ku kayimba kagundi buli omu yakagabira munne soka owulire akayimba kali soka owulire kali tekikwetagisa nokateekayo buli omu naga kampeeko tekikwetagisa kukwata ssente bukadde na bukadde kuteeka mu nnyimba ojja kusigala ng'olumu omutima wateekamu wagiyita bizinensi olinganga yateeka mu bijanjaalo wasuubula ebijanjaalo ojjemu ssente nedda bino si bijanjaalo bino kyekintu kyokola nga kirimu ebintu bibiri omukisa n'obulungi bw'ekyo kyokoze kati tekiriwo kuyimba kwaffe kufudde ononsonyiwa kufudde nti abantu tebakyanoonyereza ffe twanoonyerezanga oluyimba lumu nendukolera emyezi 5 nkyanoonya ebigambo ebigenda ogenda mu luyimba olwo abantu banyumirwe nengenda mu studio nemmalayo emyezi 2 kati ku ssaawa eno omuntu alikodinga oluyimba essaawa eno adduka wazibeda kumugamba nafulumiza akayimba asuubira nakufuna ssente kakati awo wali obuzibu abaana balina obuzibu nze ngenda nembatunuulira kubanga kati nze ndi wa bonna olina akuleetera akayimba ke nakugamba akayimba kangako kali kati otyo okumugamba nti nedda akayimba tekajja kukola kubanga naye yakafulumiza alina essuubi erifunamu naye nga gwomaze okitegeera nti kano alina kupakiramu ssente nga nnyingi nnyo n'olumuzi ataddemu zireme kuvaayo aba weetaagawo essomero kati tusomesa busomesa music zisimanyi beetaaga kuba abakadonkamu abasinga bamuyiganga twabanga mu masomero naye kati ab'ennaku zino tebamusoma oli bwavudde eri bwajja aze kuba music irakuyitawo asoma kirala talenti nemuleeta eno era kati abasigadde mu music abayitawo be bali benkugambye Katonda balonzeeyo nagati kati gwe mukisa ngukuwadde ogenda uweereza nkuwaddeyo ekigambo kyange kimu nkitadde mu luyimba lwo ekyo ekigambo nekikuba ensi yonna najja kanawulovu ng'ayogedde ekigambo ekyo kimu najja naalya ssente naye emabega gye tuvudde omuntu yaleetanga oluyimba nga naawe omuyimbi kennyini nowuliriza oluyimba lwa muno nogamba Katonda wange omwana ayimbi noganze nzizeeko ki kyakuleeteranga naawe okugamba nange kanoonye ekisingawo olwo nno naawe onoonyeza ekisinga ekitegeeza abawagizi bagenda kunyumirwa muli mu mpaka kati wakyaliwo empaka waliwo gwosobola okuwakana naye buli omu ali ku lulwe naawe ovaawo kati ku ssaawa enoga kati kange nenkubeyo ku luyimba kati nange essaawa eyo nange ndabba waamu kati tewakyali mpaka tewakyali kuwakanyaganya tewali kusingagana ennyimba zonna zenkana ziri ku levu emu kati yeyo ekibuuzo kyombuuziza bwe kiri okay nga nta omukulu njagala okuddamu bajjukiza nti ennaku z'omwezi 31 bali ku Sheraton Gardens bonna bagenda kubeerayo abaana bonna olaba n'omukyalo oli naye lwamusitudde Namale mukuliko mwangawo Adija Namale kakati nze akakayimba ngenda okutegeera bwe nti nga mpulira akayimba era nga akakayimba ke nategeerangako nti Christmas etuuse era radio bwe zagiranga nga wabulayo ebbanga ttono nga ke kayimba kowulira nga mutandika okwetegeka nga mumanya tugenda mu bikujjuko naye olaba waali era naye agenda kubeerawo so mujje bannange tunyumirwe ennyimba z'akadongo kamu tunyumirwe music kuba kati bano bo bagenda kuba batukuba live ojja olabe ku luyimba lw'eddakiika 15 era ffe twebaza nnyo omukulu eyalowoozezza ekirowoozo honorable n'agamba nti abayimbi bano abayimbi okuva emabegako
tubalabeko tuddeko tulabeko n'ebivulu byabwe bannange era tumunkubire ku bugalo wakabi. So tukwebaza nnyo Honorable Nyombi Tembo webali nnyo webali eddala kujjukira abayimbi baggwanga abayimbi abayimba ennyimba nakati abaana abato abakyali mu masomero tebamanyi nawe bafaanana naye bali ebazimayiminga era ne bakolektingirako ssente abamasomero bafunamu ssente naye lwakwandiza abamasomero munnuma nti bwe mumala ozikolektinga temunoonya ku bayimbi abo kulaba wa gye bali ne mubeera nga ate mubafunirayo akasente kati abaana bakoze akayimba bwavu kibi ndowooza na papa nnyo nalirinzeemu okukola maka buli mwana omuto yenna yakakola era ndowooza katuggalewo n'akayimba ako katuggalewo n'obwavu kibi obadde kyoyagala producer wanje lwero keeko ate ku luno sigenda kuyimba kayimbe kyokka ogenda ka performing ngenda kazanyanga bwe kazanye bwe yakalabako mu video kyagenda okulaba. So kala akayimba kamwe kemubeera mu mayiminga kusoma mujje mu kalabe ku Sheraton Gardens n'abagambye omuzadde omwana ojja kuleeta omwana tosobola kwesita tewali kigenda kwesitaza bamanyi we basabika ebigambo bamanyi kiki okwogera wa nawa ani gwe tuli naye so gwe jangu ne nazaalawo jangu ne Sezaala muleete leero muleeteeko ku basezaala ne bannazaala mu show era otuula naye wano ne tuyimba ne tumalako paka n'otatuna mabbali bbali n'oteekanga namu nga buli ekiyimbiddwa kyekyo kisaaniddewo gwewe akiwulidde gw'okitegedde. tuwa akayimba kekaba kaggalawo show leero sigenda kusiibula bwetyo bwe tugenda okusiibula tugende tuwaka akayimba kenyaka kaggalewo obwavu kibi yesebo ndowooza na papa nnyo nalirinzeemu okukola amaka osanga ebizibu byensanze ze bannange saali birabye obudde ne bukya bukukerera bannange twajjirwa awaka naye abakazi mutubonyabonya bannange awaka abantu nka mwabonaabona kuva dda awo wali okaabira ki ate abakati bakaaba nnyo nga mmwe abataabonaabona bannange okuva edda abakazi mutubonyabonya maama anti mwe kikulu mutwagalako ssente temutwagalangako ate naffe tugamba mwe temutwagalangako nedda ffe tubaagala nnyo ekiraga nti tubaagala ffe tubakolerera abaakati bakyakola muzi kakati obeera ewaka ewange ani akuliisa njagala ombuuliremu bw'obeera ewaka ewange ebizibu bwani abimala bw'obeera ewaka ewange n'onzaalira ani alabirira omwana wo kwegamba bingi nnyo bye tukola ffe ebiraga okwagala kwaffe temulinayo yadde akamwero njagala lwenzireese sitatesebaawo nga tutandika okwoga ebigambo bingi n'entunula ekyuka temuzeera nakakasa bulungi temutwagalangako abasajja nawo banyiivu mu ngeri yaabwe anti oyinza okusanga abakazi 10 abalina abasajja be baagala oyinza okusangako ndowooza nga 5 kituufu gaddala babaagala ebyaddala naye omukazi ajja ewwo n'okuzaala n'azaala n'atuulawo naye ng'akubaza bubaza nagakamuzaalire kano ko nnyumba yange gye nzadde ate bwe mwongerako okubiri mmotoka bwe mwongerako okusatu biri ebibanja ebiri wali byonna byange tusinkane ku Sheraton Gardens nga 3 mulumu omwezi guno gwennyini musiibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.